Mbaniriza ko mwena abali ku Mutindo TV nze Mutindo writer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno Mutindo Story. A story kano njagala buli muntu ajjemu ekyokuyiga. Olunaku lwali lwa Sunday olulungi, tulumanye olunaku olw'e Sunday lubeera lwa kusaba. Omwami n'omukyala ne bava ewaka ne bagenda okusaba, oba mu church oba mu kereziya, kyonna kye kiri. Omwami ono bambi ne yeerabira okuteeka essimu ye mu silent. Mu process y'okusaba omwami ono ne bamukubira essimu neevuga. Buli muntu yenna yali mu church n'atunuulira omusajja ono n'amunenya. Abasinga ne bamuvuma n'okumuvuma. Omusajja talina magezi ataataaganya okusaba kwabwe. Omusumba naye mwennyini kye yakola n'anenya nnyo omusajja ono olw'okutaataaganya okusaba kwe ng'ali mu kubuulira endiga ze. We baafuluma church okudda ewaka ye yali emboozi, omukyala yagenda avuma omusajja ono paka we baatuuka ewaka ng'amuvuma olw'obulagajjavu n'obutaba na buvunaanyizibwa obutajjaako ssimu ye nga bali mu kusaba. Ne babeera ewaka ng'era ky'ekintu kye kimu omukyala akiremeddeko. Omwami n'emirembe ne gimugwako, kye yakola n'agenda mu bbaala. We yagenda mu bbaala n'atumya eccupa y'omwenge n'agituuza ku mmeeza bw'ati. Accidentally eccupa eno n'eva ku mmeeza n'egwa n'eyatika. N'agamba leero nfudde, n'akwata ku mutwe ng'akimanyi abantu bonna abali mu bbaala be tuyita abatamiivu bagenda kumuvuma, bagenda muyisaamu empi, ne bannyini bbaala bagenda kumunenya olw'okwasa eccupa ye. Wabula agenda okulaba bonna abali mu bbaala bakuŋŋaanye nga bajja we bali ne bamugamba tofaayo, nga bamubuuza kimu eccupa tekuleeseeko buzibu. N'agamba nedda. Weyita n'alongoosa eccupa wansi we yagudde n'ebyatise n'abiggyawo. Maneja w'ebbaala n'amugamba tofaayo, kankuweemu eccupa endala ogira onywa ku eyo. Guma. Era maneja n'amuwa haaga. Maneja ono yali mukyala. N'amugamba guma, teri atakola nsobi, tofaayo, beera mugumu. Okuva olwo paka nakati omwami oyo talekerangaawo okugenda mu eno bbaala. Yalekeraawo okugenda mu kereziya n'asalawo okugenda mu bbaala kubanga gye yali afunira emirembe, gye yasanga abantu abamutegeera. Kyakuyiga kye kiri muno. Abantu abasinga naddala abakkiriza balemeddwa okwesiga abantu lwa nsonga tetumanyi bwe tukwata abantu nga bakoze ensobi. Osobola okukyusa embeera z'omuntu nga kisinziira ku mpisa gy'omuyisizaamu ng'akoze ensobi, naye abantu abamu tumanyi nti tetukola nsobi. Bw'oba oyina amagezi oyizeemu, bw'oba toyina magezi ddamu okawulirize, ojja kufuna amagezi okategeere. Nsigadde nze Mutindo writer. Subscribinga ku YouTube, wano ku TikTok, ofollowing ku YouTube Mutindo TV, wano ku TikTok Mutindo writer. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.